Mawanda azeze muganzi w'omuzungu lisalasano emyaka 75 akwatiddwa poliisi Katwe bigambibwa nti yalebudde omuyimbi Mary Bata. Kino kiddiye Mawanda okugenda ku mukutu omugatta abantu n'atandika okuvuma Mary Bata nga tusina okugamba nti omwana gwalina obwebwoya. Ku ntimba ez'enjawulo ono ategeeza nti waliwo abayimbi abamanyi abasasula okuvuma abayimbi balinabisako n'abayimbi batandika mugiri okuvumalamu amaanyi. Mwenyininyini abanene mututuma tugume bano abayimbi abaana abato kyokka abaana abato mumanyi nabo bakyezimba bwezimbi mukitegeera mumukimya abatukwesa zino ensobi gye muli bayimbi banene mukitegeera naye mubeereemu. Azeze ategeeza nekisinga okumuluma abagula okuvuma abayimbi abakozesa ate bwe bagamba obuzibu nga balekerera. Baddeyo kwekweka kati batulinda bwetumala okuvayo makomera bajje nga bawogana mbu kibi kyabadde kirungi tewanjabiza ku kamera naye ne time era tujja kubaabya. Ate onayagala Mary Bata musenyu kubanga alina kabooto nga awulira bubi mu kaduukulu gye bamugalidde. Ategeeza nti mukiseera kino azimbye ebigere nga bw'agamba nti bali bamukwano ne Mary Bata era bamubeererawo nnyo nga tannafuna muzongo. Ani yali akulidde nga bisaamu ekigambo ekimuvuma ne mugamba nti Bata olinga kino oba olinga kino. I respect her kubanga yambeererawo. Kizibu okusanga omuntu alinga byakola Bata byakola mukitegeera bannange. Mary Bata bw'atuukirirwa ategeeza nti kituufu yawabidde Mawanda ku poliisi olw'okuyitiriza okumuvuma ku mukutu omugatta abantu n'okumwogera ebigambo ebimuweebuula. Mary Bata ategeeza nti okugenda ku poliisi n'amugulako omusango abadde amono n'ekitibwa kyatenga mukyala mufumbo. Mu buli kintu waliwo kye bayita amateeka. Nze nagguddewo musango gwange naggulawo keesi yange oluvannyuma lw'okubeera nti mbadde ndebulibwa nvumibwa omuntu gwe siinaako buzibu. Engamba nze munange nange sijja kudda ku social media nvume kuba ndi muntu walinnya kyekisooka. Ekyokubiri oli mwana muto. Ekyokusatu si muyimbi munnange nti muwalane okitegeera. Ekyokuna nina okulwanirira nange obulamu bwange n'erinnya lyange kuba ntobye nalyo. Agamba nti singa okumuluma ye Mawanda okumwogerako nti yamufunyisa olubuto namusalamu omwana era nti agala amateeka ge gaba gamulamula. Ndi mukyala alina omwami ndi mukyala alina omwana kakati nange nnumwa okubeera nga omuntu anvuma yesiba ku mwana wange nange nnumwa. Yo poliisi eganya okuba ku kyeyogera ku nsonga eno. Ebyo ebijjidde nga Mawanda yakamaliza okuvuma Sofia Namutebi amanyiddwa nga Mafina olw'essente ze yamuwa obukadde $2 n'eddala ez'okugulira mukazi we lisalaso ntikirire muzaayo waabwe. Mama Fina kye yategeeza nti omulenzi yamujooga nnyo. Olaba n'emiliyoni 2 ze nawadde Azizi yasobodde okudda ku mutimbagano n'avumirako nti obwo obukadde 2 bwe yatuwadde obusentesente obutali mu makulu ffe tetuli banaku. Nsamba Crysh yakusakidde Green ku Bukedde TV.